amanya ndowooza kitibwa Elvis akola n'ennyondo media nga bulijjo nasazeewo mbaweereze era nga nnyondo wabaweereza bulijjo. Leero yasooka mbuuze ku abo abatugoberera oba abatufollowinga ku mukutu gwaffe gwa YouTube ne TikTok ate nga YouTube channel yaffe ekozesa nnyondo media. Subscribe, twerabira subscribinga okitegeera, subscribe for more okitegeera. Leero ndese ebintu bino wammanga bitukola byonna ngenda kuba mbibabuulirako omugaso gwabyo omutono, sijja kuwaayo byonna bati kyennaaba nsobolera kuba nkola ki kuba nkibawa anti nga nnyondo kali kasawo kammwe kabaterekera ate ne kakola ki ne kabawa. Leero mbaleetedde ninawo shampo ono ye abakyala mutegera bulungi, omu abakyala mumutegera bulungi shampo nimbawo ne liquid soap, liquid soap waali, ninawo dishwash hand wash, ninawo hand wash naye wuno waali. Ate nga bino byonna bye mbagamba so ngenda kuba mbabuulira ensonga lwaki mbibagamba. Ono naye liquid. So tulinawo ono jik ono jik ye ngenda mbawa ensonga lwaki naye muleese wano. Tulina mu buli size, tukola mu size ennene, tukola medium, tukola ne size akatini ddala kano ndoza mukategeera. So ono shower gel oba shower gel ndowooza Oluganda n'Oluzungu bijja kukwataganya wamu, temuufuula nnyo Muzungu sinza ategeere nnyo. Ono waakunaaba okitegeera, mwe basere queen basireeya kaakano akammwe naye kusanga ng'okozesa sabbuuni w'ekitole gwe sireeya mbw ate simanya biki ogeza. So tulinawo mu buli size kati ono shampo akatono okay, tulinawo air conditioner mwe abakyala nammwe ono wamunveere. So bino byonna bye mbaleetedde oba bye mbalazeeko wano bino sinnabikwatako. Bino byonna bye mbaleeteddeko wano eno bambi tubeegayidde n'omutima muwombeefu oba omutima omukakamu nti abaana tukyawandiisira ddala bagenda okuba nga basoma okitegeera, tukyawandiisira ddala bagenda okuba nga basoma okuyiga okukola ebintu bino oba okuyiga obitabula nga shampo okumukola, liquid soap, hand wash byonna, dish wash byonna okitegeera. So nga ate byonna tugenda muyigiriza bikola n'okufumba ebizigo nakyo kwekiri temukyerabira okitegeera. Wano nnyondo abatabulira ekizigo abami n'abakyala, ekizigo kya mukyala ekiraba kino kya mukyala okitegeera. Mwe abakyala abeeru temutunuulira nze ndi muddugavu nange nesiga kyabaddugavu, mwe abakyala okitegeera. Otagala ki mwe wamma mbadde mbagamba mwe abakyala abeeru jangu bannyondo akuwa ekizigo ekijja ne skin ekitambulira ku skin yo, then nenzija na kino kya mweru okitegeera, kino nekiteeka wabbali nenkwata kino omukyala nga muddugavu oba omukyala wetawa chocolate ndowooza aba chocolate one black na chocolate byawukana. Anyway tugende n'ekyo gwe omukyala nga oli engoganze ni muddugavu bampa ekyomuddugavu kino weekiri, then netukwata ku baami n'abaana kitegeera, kino kya mwami okiraba. Era byonna birina different nti omweru tumuwa ekyomweru wuuno, ono ye muddugavu, obiraba nti byonna birina ki birina enjawulo. Ono mwana omulaba, ono mwana. Then tulinawo ebizigo by'abaana bino byo bannange sijja balima mu byettanire nnyo kubanga biyonja essusu z'abaana bammwe ate nga tebikoma ku kuyonja wabula bimulabisa bulungi ne mu banne n'abanga wanjawulo ku banne okitegeera. Ebizigo bino biraba so nga tubyettanire, gwalina edduuka gwalina omwana nawe kola ki jangu okole ki tukuwe ekizigo kinene kya nnyondo giriimu okitegeera eky'abaana, jangu tukole ki tukikuwe. So tulina nnyondo mulato soap one tumwekolera okitegeera, tukola ki tumwekolera. Bw'alina omwana gwalina muganda wo oba ani senga wo ali ng'ogamba nti
sengange kagena igo kule kitu kino mu family kituyambe tetulina buzibu jangu tukole ki tumuyigirize isomero kyali ligule mulete tukole ki tumuyigirize bino byonna byembalaze byonna omwana gwe mutuwadde wano agenda biyiga bikola okitegeera byonna byetutadde wano byembagambye nti bibino era bw'abaze ku package gy'abaasiimye nti anze kankole eki kanfumbe ekizigo nti anze kulina kukola liquid soap owanze byonna mbyagala tubimuwa okitegeera so nga mmaliriza bwentyo nina kuwunzika mbagamba abaana bammwe mukole ki mubagalize ate nga mukubaagaliza mubawe ekisinga omwana wadde yasoma naye nga kyeyasoma tannakifuna oba tannakituukako osobola nga omuwaawo kano akatono naba nga akola ki ng'atetenkanyiza kwako ng'omuntu kuba nti yeezimba mpola manya abavubuka nazo tulina kwebeeramu ng'omukulembeze waffe yagamba sijja mwogera nya temunkaka byonna bino tujja kuba nvaako besimenti nzitya so amma bino byonna bambi badde ababebiggale bamami baffe basisita baffe bino mubirabye naye nga sinja bajjukiza Nyondo estate expert kabaka muki mu byamataka bwagamba njagala ettaka bwagamba nti nze munnange ntunda akataka kange n'akaploti kange nkatunda nze munnange nnyumba yange nagizimba naye nitaga akasente ddukirewa Nyondo Media namba zaffe kweziri awo ojja kuba oziraba tukubireko oba tuteeke message ku WhatsApp tujja kuba tukureplyinga bunambiro kitegeera gwe jangu tu inbox nga talent wanangeze gundi njagala kino bankola kino bwenti kitegeera nawe jogament amuna nze nino mwana wange njagala kola ki anti Nyondo Media yasalawo baweereza kitegeera so Sala bana abana balazeewo abana bagenze nda batesera sawa n'ebintu ebigenda okuba nti balina kyebagenda okukola n'essi balaba bagenze kuwoza liquid soap ne bar soap bagenda okukola okay kale zino mashini zaffe zetukozesa mu bintu nga bino okuba nti tubikola tulinawo mashini ng'eno netuyambako mu kutabula okitegeera eno etyambako mukola ki twayise masanyalaze okay kasita bagenda kujja bakole etyambako mukola ki ekolanga mu mixer giyita mixer eno giraba giyita mixer so tulina wano nti wano kati oba batabudde omanyi nti ntibose babizitowa awumulizaako wano kati nga gundi eno giraba gundi eno ebeerawo naga nti tegenda mumenya nnyo kitegeera twabigonzaamu kitegeera twabikolwakola ki twabigonzaamu kitegeera ekintu ng'ekyo so naganye kunkwata ebigere okay minzaani yaffe nje tukozesa okupima ebipimo ebitwa tugenda kukola nti tukola kino nekitayitamu kwonooneka oba kwonna kintu gye tukozesa zino zonna mashini zemulaba ne wagundi zetukozesa okukola nga tukola ki nga nepimemu mukama wange sajja ggwe nakola ki kanepi sajja agambye nepimemu ate nakola ki okay ziswaza okwogera na 12 n'ekitundu okay ekirala mpozi bino ebisulo by'abaana bawala sijja biyigiramu ng'ekiri ky'abaana bawala ndoza Sala ajja kuba akyekingayo abalage then kamalage ekisulo ky'abaana abalenzi abaana abalenzi ebino ebisulo byammwe bannange eri wawalala okuba nti kinaye bino by'abaana abalenzi era abalenzi lumwe mwe yesemba kwa mmwe muli bagumugumuko kitegeera nolumu n'ebisulo byammwe so nga n'abaana bammwe temutyagama nti oba kyoba ki mubatuleetere nga mutwesize tube nga tukola ki tukolaganira wamu ekyo kyembasaba bamikwano abatugoberera Nyondo Media ku YouTube subscribe towerabira subscribinga ndowooza mulaba ekintu ng'ekyo WhatsApp namba zaffe kwetuli wawonna otusanga wonna tekamu Nyondo Media kimala oba okoze eki oba otufunye ndowooza mulaba ebintu ng'ebyo
byonna tubikola kitegeera. So leero tujja kukomako ndowooza naye nga njagala bajjukiza sijja kuba bajjukiza nti abaana tukyawandisiza ddala bonna mubaleete tugenda basomesa mubaleete okitegeera. So nga Elvis wamu ne Nyondo Media ndowooza kambaagaliza olunaku olulungi era mbaagalize emirimu emirungi, nammwe abajja gye tuli tubaagazise oba kambaagalize olugendo olulungi. Assalamu alaikum Seeka.